Temwesiliwazanga nemudda munyumba yamwe nemugamba naye mukyala olaba eyo speed kwozalira dda ku family gwoba odda ku family. Abasajja bebabadda kubanga singa omusajja alekeraawo okutawaanya singa tewali bwana bwakumukumu ate ne mubeera n'amagezi ne mugoberera pulaani ya Katonda. Katonda yakola plan tugenda bisomesa ku Saturday nga akkiriza musajja n'omukazi okwegattanga kuno okunyumirwa nga tewali asuubira bebi n'ogu bebi abaako sizoni. Buli mwezi waliwo ennaku ezisuubirirwamu bebi n'ezitaliimu bebi naaka okufumirigana okwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu. Bebulaniya 13 olunyiriri lwakuna lumakingi. Bebulaniya 13 olunyiriri lwakuna okufumiriganwa kwa kitiibwa eri bonna. N'ekitanda kirongoofu. Bayibuli bwe mufumbirigana tegamba ne firiji nnungi. Bwe mufumbirigana Bayibuli tegamba nti ne wardrobe erimu engoye ezinyirira. Nga mufumbiriganiddwa Bayibuli tegamba mama laba ekiyungu ekirungi. Kasita ekitanda kiba nga kiteredde ebirala byonna biba biteredde. Kati omuntu tabanga nsolo nti twolinde ennaku Mukama ze yabawa ezibasaanira okusanyukiramu. Olinda ogumiikiriza ne muzaala nga tuwali afunye bulwadde tuwali afunye side effect za gaweke oba mpiso. Kiruma nnyo omuntu okukozesa ebintu nga bigenda kukosa goofe awasa omulala. Kuba gy'onookoma okozesa ebikerena n'ebiso by'ototegera ojja kufuna kansa mu ndoomo. Kugira kutinga ebbeere baligira. Wali oddeko nga bagandi abasajja bagende bakebera amabeere. Balina kansa w'omwagwa n'abaana. Okuyimbulukuka okutaliiko nsonga okuva ku biweke n'ebiyiso oba okukogga n'obanga ogwawo kimukwata nako okogga ng'afuna omunene. Bw'ofiira ddala ku abo bennyini abali ku mbaga nabo bennyini baba beesunga ebyobusa abali ku lumbe abamu ku bapulaningira embaga